kagumu oba ebiri kati ate yenga obulamu bwe lifestyle ye siye muntu ali awo ali serious ebiri awo mbu oli awo nina amakaga ngensangibwa wanunga muntu wa kulya sente era ali nkasese ncha 40 nagana ye nze ndoza ewakawe yali akyazaayo nnyo abantu n'agamba ekyapa kino soko kitwalo kitereke naafunawo obulwadde bwamugwira kiyifuyifu yalwalamu awo katono myezi 2 n'afa jukira nkugambye omukyala yali si bafumbo nti bali awo bafumbo omukyala alina gye yali amupangisiza yamukolera bizinensi amuyinamu omwana omu bwe yafa oli ekyapa yatwala butwazo oba yakikola transfer pakati oli mufu no batakikola transfer kubanga osobola kubeera ku ttaka nga nannyini ttaka okusobola kubeera ku kibanja nga nannyini ttaka gyali eri n'ekyapa okirina yakirina kubanga oli bwe yagula ne bamusalako yakirina nga kiri mmanya g'omugenzi bwe baamala okuziika teyanyega mukazi oli nti waliwo ebintu byammwe wano teyamusaasirako wadde nti amulekedde omwana era nakati ettaka yalitwala naye mukwano gwe yayina mikwano gye nga onogamba oyinayo nze oyinayo ne producer kati nze nga waŋŋambako nagula ettaka eyo naye producer yayina ekyapa kyange kyokka ate nange nenfa naye nga mbuuliddeko nze ayafudde yabuulirako n'omulala naye naafa oba oli abamalawo naye oli awo naye omukyala alabika nakati teyamanyako nti mbawe yaleka ettaka kati oyo muveeko waliwo omulala mukwano gwe yagula poloti yagula ettaka kuba abo oba oguze ng'olina n'ekyapa eba ttaka teba ttaka eriba ttaka kasi obeera n'ekyapa obeera n'ettaka bw'obeera endagaano ekibeera kibanja endagaano n'ekyapa byonna n'abimuteresa n'atandika okuzimbamu nga kyayagala ennyumba eggwe ng'omukyala takola ki tamanyi amutwale amugambe lumu tugenda tusenguka yali apulaninga bambi amutwale alowooza oba bagenda mu kazigo kaawa ku luno kumba amutwala mu maka ge unfortunately n'afuna accident n'afa nga tebannayingira nki nnyumba bwe baava emagombe ono yasengula babe yali yatereka eyali yatereka yasengula bantu be nga bayingira maka naye mpulira mbu omwami enju tagisulamu mbu buli lwagiyingiramu bw'ati okwebaka ng'omuzimu gumufubutula emisimu kyembadde ngenda kwogera nti gwe mukwano gwange ali kikola wakiri n'obwoba ogenda kola tugenda wamu nankugamba abantu bange bawe ebintu byabwe okugyako nga tafunye gaapu ekuzizika mu ddagala mu kamwa n'akusirisa n'otabyogera nako ate nze nkiwa oli teyamanya nti ono omuzimu gujja musumbuwa kuba alabika agezezaako n'ogusiba gukoze eki yalina gusibira wali nga tebannaba kumuziika kyotegeeza nti gusula mu nnyumba abalala bonna mwebali tebalina buzibu naye ye teyeebakamu aweyo ennyumba tasobola naye simanyi oba famire eri yamala n'ekitegeera tayinza nakutunda okitegeera kakati nze neebuuza n'okwebuuza era ebiseera ensangi zino abantu bakubagana empawa abantu balwana olw'ebyobugagga ne bagamba naye omusajja lwaki teyaleka kiraamo kyo kiteresaani kubanga ekiraamo kyo baaba ekiraamo okiteresaani ng'asa accident nga walwadde bulwasi omusajja akikuleetera mulago nga yakyusizza kubanga omuntu aba yeetamiddwa dda nagamba sayininga wano nosayininga kubanga kumbe ekiraamo kyakoze eki nze nawuliranga mbwedda bajjajjaffe yakolanga ebiraamo kopyeza oba 5 n'awaako sheeyi n'awaako omwawule n'awaako faaza n'awaako musawo dokita gundi ku byalo babanga n'abasawo babwe nga babamanyi n'awaako ne kyeyamaani oluusi naye nga mwenna temumanyi gw'omanyi nti gw'olina ekiraamo kyange naye ne producer ayina ekyama kyamanyi ayina ekiraamo nga kye bafa kwolwo byo bwe bivaayo byonna bibe nga bifaanagana essaawa zino tokyasobola kukola kiraamo kukiwa muntu kubanga n'emikwano najjo
tetukyali na betuwa biraamo omuntu mukolagana naye emyaka 5 ogw'omukaaga ne musowagana omukwano omutuufu yaani omuntu yenna nga alina omukwano guwezeza emyaka 5 nga bali wamu asaana kwebaza naddala mu kaseera kano ke tulimu webale nzijaawo wennyini wootuuse wenzi asaana kwebaza naye emikwano mwaka gumu 2 3 kyeyali anoonya ng'alaba kigaanyi toddamu mulaba nange nkubuuza mu myaka egyo 5 gy'omaze ne mukwano gwo gw'oyagala okwebaza wali wootuddekawo ne weebuuza sayidi ki ewaniridde omukwano ogwo era biki ebiguwaniridde abamu byanfuna kubanga amanyi bwakukubira n'agamba njagala kino kati omwebaliza ki abamu amanyi gw'omutaasa kino gw'omutaasa kiri kakati tuli mu mbeera nti obeera n'ekyaliiwo naye nga gw'olina omumugumiikiriza buli muzeegwe buli mpisa ze osobola okubeera naye kubanga amanyi bwakukubira n'agamba munnaye leero njagalayo akamere Tronazi Media tuli mwebale nnyo mwebale eddala okubeera nga mwekuumira ku mukutu guno kyakabi nnyo mwebale nnyo mwebale eddala mwebale mwongere okusubscribinga okusharinga okukomentinga tutambule mpola mpola tulabe ekintu nga bwe kigenda kubeera mwena abasharinga mbeebaza nnyo ate abakomentinga kyakabi however comments zibeera oluusi zisukkamu awama musukka ebizibu byenjagala tolayira mother die atumanyi kivumo twakirongozezaamu nnyoko kati twakifudde mother nalabye oli good ono aliya ono yazanyanga mu mbozi z'amalwa nga ayomba bawe yamukuba yabadde akola ne gundi ne Alani n'agamba kisirani nagawa kati kisirani kumba agamba kisirani ayagambye mbu yakola obufumbo bwa boarding bannange kati tola nti gundi musiru Zubeda kati aliya musiru naye bamukwano basoma bonna naye kyayira kyabaawula bayawukana mungu yakimu naye nga yakuba obufu era ebyo bye tulimu abantu they want to outshine others they want to dim people nadiminga lights zo ate ayagala okigumire waliwo abantu nga ayagala mukwano gwabeere sirevu we ebyo ebintu byonna ebyo ekyo ekintu kigazi papa tusobola n'okikola paka ssaawa 8 nga tukyali ku ekyo ogw'ekiro ogw'emisana okumanya kiri broad badde sitidde ate ngenda kutumya obufaliso nange ekankoyeeyo ekiki naawe okoye obufumbo bwa boarding obw'ekisulo onoonya gy'odda nno bw'omala n'okyogera fiizi n'enkomawo bwe bampa ku sasipe muzadde bwaleeta seminti bwe nkomawo obuka bikomera nga bagula bricks walabye ebbasi eyasse abaana ezo tuwankubuulira naye mutuufu gavumenti bwebanga ebintu ebyo yabigaana lwaki tebabigirawo dda ebbaasi yasse abaana b'abantu naye mbabuulire omwana omuntu bwe kuba kufa ojjukira kibebi mu kwekalakaasa bwe bakuba essasi ne likisanga waggulu nno mukalina ku balukoni ebya Bobi Wine oba eyo story ogijjukira mukko omwana kibebi kito bakitadde ku lubalaza balina mukalina omusirikale bwe yakuba essasi teyakuba omwana abandi n'amutta ate roda yafudde kwegamba okufa roda yali siwamuwulidde bwe yamanyidde bebeku naye bana bagagamiro bamutadde ku fulampeni omanyi navayo n'akola apology mangu awo kawe neebaliza omusajja gwe bayita Lilipazo Lipazo agamba ye yasooka kumanya abasajja abo yasoma Bobi Wine kyayagala n'amanya Chameleone kyayagala n'amanya Bebe Cool big size kyayagala
agamba nti bw'obeera ne Chameleone toleeta muyimbi mulala yenna omumuwaanira wano oyo yennyini ye yennyini wakubye kano yamaani agamba nti bw'okasita omugamba nti alabye Bobi Wine oluyimba lwayafulumye obisse tomuwaanira bana kati bw'ojja ku Bebe Cool nomugamba yamaani mamizwanyirira yes omanyi okumwa omukyala ng'oyo n'omukuma mwaka ku mwaka talina byama omanyi kyekitegeeza laba onakola eddoboozi akolodde namugamba mukama wange kyekyo kati nja kuwaayo $2 nga 2 ogenda oyo onkulabye obuyimba obwo bufuluma kati ennaku zino oli bwoti namugamba ate Bobby yayagala kimasada naye Bobby yava ku mugwali Bobi Wine tamwogerako amanyi bayawula amanyi womwogererako bakukuma bali abana anti kwawula kituufu namanyi womwogererako abana bakukumako kati yayogera ku bano babiri naye nakulaga nti naye ili pazo teyayisa Bobby egaali ante bayawula alien skin yakwata Bobby namuwa akatebe namuga gwe tuula wano va mu bino ebintu kati toli muyimbi olabye Munakenya awaana Legend School oyo Munakenya ayagala muhoozi ayagala muhoozi amwitira Jeno Muhonzi wamulabye nakwatira nagatiramu ne alien skin nagamba ayimba oluyimba n'aluyimba bannaye nagamba oluganda luyimba naye gwe nkubuulire Aronix yayokeza by the way nze Aronix simanyi oba abantu abamuliranye tebamugamba Aronix oyo akayimba kenjalwala nga kakyali kapya abaana omanyi alien ate ebiseera byate abaana balinga nga yaliko content nga oba oyagala page etambule oba omwagala oba tomwagala olina kukola bimukwatako nga tebatuuza eddoboozi lya alien mu luyimba lwa Aronix lya AI bannanga akayimba katambula tekayina bwe kataatuuka tuba tuli awo ng'omuvubuka avuddeyo bannanga akayimba kange ajaluna mubiru gye namulaba n'amugamba tokola ensobi omusajja mwebaze bano abawagizi baaliye akayimba bajja kakutamya okitegeera simanyi lwaki oba abamuliranye tebamugamba kati nze Aronix nsobola okukugamba nga bategese ku Freedom City ne bagamba nti baawudde bakoze petition abawagizi bo batuule eno abakireva gye batuule eno aba Aronix baba tebanava waka nga bakyanaaba nga bakireva gye bakoze ki bajudde kitegeeza nga tannaba nakwepima kuba Bebe Cool kuboogerako asooke yeepimeko na wano asookere eno wansi nti kireva gye yekka amusinga audience amusinga amaanyi kireva gye yekka asinga Aronix amaanyi ekyo kiwakanamu sijja kiwakana kireva gye omumanyi mutegeera kakati nkugamba kanatuuka waggulu eri Aronix tannayimba atandika butandisi nkubulire y'abayimbi abatali ku maapu kati tetubalabaalaba naye bw'owulira nti bali wali osobola okuwaayo sente zo n'otuulwa obawulirize kireva gye yasooka Jamikali ky'omumanyi Aronix akakasa yayimbye asobola okuyimirira ku muzindalo gumu ne Jamikali kya akati tumubuulire industry alabika agirimu tatanagitereramu bulungi bwe yafunayo olwo oluyimba n'alowooza nti atuuse kakati okuwumula si kutuuka ate kati bano abaana abawala ate mweno industry tojja bwotyo ate bano abaana abawala bamuwaanye okitegeera n'alowooza nti kyekyo nkuwa omulala tuvudde ku Jamikali kya ono omwana Irene Namubiri gwe yasiba bamuyitaani gwe yasibira oluyimba gwe yasiba ne kusaasira mwerabidde erinnya eyayimba bambya njagala talimba Little Boss Aronix yayimbye Little Boss tetubalabaalaba ate kati tebali ku siini okitegeera okayimbye okogedde nkogedde nkatontomye ogeze n'okatontomamu nendabira ddala nti Aronix alabika tannayimba tebamugamba bugambi akyayogera tebamugamba kati nkugamba ebigambo bino
tosobola kubeera nga balanze Jamie Kalicha balanze Little Boss ku Serena nongamba nti they are not worth that place tannayimba tebamubuulidde era yewaga empola eno industry ogwa mu kukabenje n'amagulu ne bagawanika akabenje ka music sinti no ogudde kabenje mbuno tokyatambula kagamba mu bimpimpi yabadde inokwogerako yabadde inokwogera ba taina na kwogera ku muntu nedda ngenda mugamba bayana inokwogerako yabadde alabika inokwogera ku Mickey Wine aina kwogera ku Mickey Wine tugenda kumuwa ayogere ku Junior Lutalo ayogere ku Junior Kamili Gravity Junior abo bwe badyo baba berako ana abo bayinza omutwala kubanga kusinziira mwana kitufu aina talent tetuganye kati kankubuuze producer Biswanka ne Aronix kyogamba buli omu ayina style ye naye Biswanka is even multi talented aliwa okitegeera tan Aronix we olaika bol atete bako yo wange naawe tunakulya naye vira ddala ku Bebe Cool ate toddamu mwogerako ebyo olaba oyo omwana nze namuzuula wa Kisinde futu bigere kakati nkugamba ebigambo bino wammanga buli muntu akutte career ye n'agitunuza mu bafutu bigere agudde era bw'otegendereze enkone tujja kugisimayo nansuulu kyogamba nti kyekyadusa liri pazo nga bukyali kakati gwe njagala ombulire buli azja sisinkana kati waneno gundi Bruno K yayina ekivulu ate nga ye ng'oggyeko ebyokunoonya amasannyalaze they are friends with Bobby Wine ekivulu kya Bruno K kyakola kiti kyalimu abakyagala tokwata kariya gwe mwana gwe Aronix kugiteekamu ebintu bya nuupu ogenda kwettira kariya ng'olaba nze problem gye bayina kugatta bintu waliwo omukwano gwange ku weekend yakoze launch y'embaga yakoze era gye yakoze bano abantu baganye okukkiriza nti politics mulala ne music mulala n'ebintu ebirala bya njawulo naye tosobola kukwata launch y'embaga yo n'okwata abantu abalina onoonya ssente kubanga launch kitegeeza onoonya ssente n'olaga nti abaana bonna bambadde uniform ya Foot Soldier kati omusajja oli gwe wayise owayero akola Ntebe wayise abasirikale buli ebifukamira weeziri alaba nti agenda teeka bagiyita mu chairman's bag ne kamera emukwata naye ng'akutte bag eyo Foot Soldier ayambadde ne full uniform n'enkofiira kweri akola atya sikuwa yadde ebibiri ategeera akategeera nti ebintu bisobola okwawula nti kino kirala na kino kirala bwe tuba tugenze ku budde buli kituufu oli mutuufu beera n'ekyoyagala naye bw'obeera ng'olina kirala wano ky'okola bw'oba omanyi nti music neebaza omusajja Haji Haruna Mubiru ayinawo yabadde n'agamba nti banange nze music ye business yange ye dduuka lyange nga naawe bw'olina edduuka mu kikuubo eryange naliteeka ku kalenda PFF bwe banampita nja kuyima naye kyenja kubasaba nja kumugamba nti twawukanye programs nti gwe bw'oba neetaaga ssaawa 6 nga ogwo waŋŋambye ku 9 ono yaŋŋambye ku 12 nja kukola ki PPF bwe mpita nja kuyimba nupu bwe mpita nja kuyimba NRM bwe mpita nja kuyimbira ddala era temunyiiga nziri edduuka lyange kati era abayimbi nze mbeewuunya lwaki munooma aliye ni sikini singa teyali aliye ni sikini wana abayimbi nga batya n'okukwata ssente z'NRM anti nga woogenderayo n'oyimba gino emigwisiri gya nuupu gigenda kukuba obucupa naye aliyeni yakwata yayiwa amazzi mu binyoobwa oba mu buwunga n'abiteeka wali amazzi ne gadda waggulu akawunga ne gadda munda wansi wansi yayawula
yakola kye bayita filtration. Era nze tonzijja ku Kimenke. By the way, am Kimenke o. Gargamel Fangon to the world. Ntontomeramu akayimba kapya. Kati oyagala kunjerega. Nidde si kujerega. Njaka kuwandiikira mu bigambo. Ojja kampandikira? Yes. Oyagala kampandikira ku message? Yes. Nkasome. Kawandiike kati nkasome. Kawulirize. Aronix toddamu n'oyo abaana bazi. Wasomye maje? Oba wasomye maji? Ya kapande yasoma maji. Abaana baziza. Oyo Aronix asobola okuyimba n'aziiza oyo yayimbye. Naye omanyi ate nze listi y'abayimbi bensobola omuwanga tebali ku maapu ssaawa zino tebawulikika. Naye nga bwe batuula wali nga bwe baba bonna bazze ayinza kutuula ku layini yaako listi nnene. Naye n'obupande buno kirabika mwali mubuliiranye kubanga bwe kano bwe kabeerawo mu magye ne kano ne kabeerawo mu magye oba oli awo oyinza okukola ensobi naye obupande mubuteeke distance. Akapande kaali tuleeti yasoma toilet. Yamaliriza abamye mu septiemba. Naye nga bannange ebintu ebimu bisaana kwawula. Togatta bintu. Bw'oba ng'omanyi nti ebintu bikole mu budde bwabyo ng'omanyi nti kubanga bw'oba ng'ogambye olanze ekivulu bw'osuubira kubeera nga baani bokka bajja. Atandise okulaga sayidi anti olwo ajja kutuuka alanga ekivulu alina abafutu soja babule. Abo bafutu soja bavuga mu mwa. Ebigambo balina bingi naye ebikolwa bitono. Bagamba bayingirira bwereere. Ate oba oli munnakisinde. Tebasasula. Oli munnakisinde ku mulamwa. Tewawulira wadde mubeera nga mucomplaininga naye naffe kano akantu twakasangawo naye tetumanyi ate tujja kalekawo ate kajja kubeerawo kati gw'omanyi kyonna ky'okaagaza gw'omanyi nekyolowooza muyina neddata mind bantu sebo banvuma mbuze nagamba bannange waliwo yatambuza akantu ku Facebook kalike nagamba mbu omukazi bw'oba tosobola kulabirira abaana nga kitaawe alina obusobozi kkiriza omuggyemu aweerera abaana bo okusinga okwebakabaka n'abasajja eyo okusobola okulabirira abaana. Banvuma kati ng'olwo bakuvumira ki? Anti tebabikola nanti nange neebuuza tolina busobozi. Mama Zabu yagamba nti nobewa omusajja odde ebbali bw'omala kudda ebbali abaana balina okusoma komawo nga sayidi kiiki bw'okomawo sayidi kiiki oba oyagala kati abantu omanyi abantu boye oli aba yakalabako vidiyo ebigambo 3 n'atandika ovuma ate nze natandika obbavumira mu comment section jjo njasamira nkuyiwa ebinnyo mu comment section. Nagamba bw'oba omanyi nti nno tolina busobozi bulabirira abaana be wanoba nabwo kubanga abakazi batono boogamba nti leka abaana ew'omusajja nakkiriza batono ate n'omutima ogwo tebagulina kuba oba tomanyi kiddako ku baana bo. Bw'oba omanyi tolina busobozi ate nga toyagala balekayo taata waabwe n'akutega ekibatu option ebeerawo yakumira nsanafu asobole okuweererera abaana. Naye bw'oba olina obusobozi well and good tosobola kuttira baana future lwakuba nti gwe owulira ego ekutta ego terina byekutwala. Taata w'abaana mugyeemu oba si kyo genda okole ng'akalogoyi olabirire abaana bo. Nze bannaye omuntu gwe naddamu okulaba nga njasamira nja kubavuma bagambye. Neba ne papa nkubuulire nze navudde ku bantu. Mukwano gw'omuntu yaani? Mukwano gw'omuntu nange sikyamutegeera. Leero ku makya ga leero badde nina akantu kendaba ng'omuli agamba nti bannange nze mukwano gwange ansonyiwe neŋŋamba muli ansonyiwe ki mbadde nabyenkola neŋŋamba nedda kansooke neetegereze. N'agamba mukwano gwange mba ndi awo ayina bbaawe. Bbaawe yajja nga nkwana. Ate omanye bbaawe oyo
Abasajja bana abakuba ssente ate nga nze omanyi ssente nze ne ssente tuli tuti ate ebiseera ebyo sikola nandemerako nangamba nkusange gindi ne mubuuza wafunye ku ssente nti ye ssente si kizibu olina ebizibu bimalawo meka nti mbweziti jangu jangu n'agenda n'atuuka eyo n'amugamba nno munnange oli mwami mufumbo naye ekiveera kikubeera kumpi oli mwami mufumbo ati mukwano gwange sajja atunga batuuka alinga alabula oli nti mukwano gwayina mwengalo naye kwegamba amulaga nti mukwano gwamwagala naye akasente akola ki akaagala n'atuuka eyo kumbe omukwano gwe y'omusajja leka yamwefuga dda atuuka eyo byagaana naye n'agamba mukasita nfunye eki kasente n'agenda n'amuddira ogwokubiri era byali bwe bityo n'agamba wa obange nembuuze mukwano gwange ono wayi lino walijja wali wamukola naye kisinza okunnuma kumugamba mbu yali afaanana stocks ekyo kyokka kinnuma ensonga eyo yonna kati olaba nti ssente eba emaze osinza omukwano amaanyi definitely anti omukwano oguba tegwaliwo omanyi nga tetwogera omukwano guno omukwano gwa bufumbo gwa girlfriend gwati friendship in general teyaliiwo gomanyi bantu bameka abafudde ne balekera mikwano gyabwe ebintu obe ng'ebyobugaga ebyenfuna oba biki naye ne bitasobola kuzuuka mu famire nga banka omuntu bwafa n'alekayo ssente bannange eno enkoko nze ntamye genda okwokolimira eri kati kankubulire nze ninayo abantu story ebbiri ze naakawulira esooka olinga agiragidde mbwegende mu maaso naye oba tugikube mu kisawo oli yagenda n'agula ettaka nga ddene yali gula eyo bw'oyisa eruka yanudde eyo Masaka eyo nga ddene yiikanga nga ziwerera ddala ngaaga n'ateresa mukwano gw'ekyapa n'endagaano kati bw'amuteresa ekyapa n'endagaano omukyala gwe yayina tebaali bafumbo bampeta naye ng'amuyinamu omuki omwana naye ye mu kuligula yali atereseemu ssente ze ng'asuubira kuzijjamu tasuubira oba mwaka kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso kagumu oba ebiri kati ate yenga obulamu bwe lifestyle ye si ye muntu ali awo ali serious ebiri awo mbu oli awo nina amaka gange nsangibwa wano nga muntu wakulya ssente era ali nkasese nkya 40 nagana ye nze ndoza ewaka we yali akyazaayo nnyo abantu n'agamba ekyapa kino sooka okitwala okitereke n'afuna awo obulwadde bwamugwira kiyiifuyiifu yalwalamu awo katono myezi 2 n'afa jjukira nkugambye omukyala yali si bafumbo nti bali awo bafumbo omukyala alina gye yali amupangisiza yamukolera bizinensi amuyinamu omwana omu bwe yafa oli ekyapa yatwala butwazi oba yakikola transfer pakati oli mufu
no batakikola transfer kubanga osobola kubeera ku ttaka nga nannyini ttaka okusobola kubeera ku kibanja nga nannyini ttaka gyali eri nekyapa okirina yakirina kubanga oli bwe yagula ne bamusalako yakirina nga kiri mannya g'omugenzi bwe baamala okuziika teyanyega mukazi oli nti owaaye waliwo ebintu byammwe wano teyamusaasirako wadde nti amulekedde omwana era nakati ettaka yalitwala naye mukwano gwe yayina mikwano gye nga onogamba oyinayo nze oyinayo ne producer kati nze nga waŋŋambako nagula ettaka eyo naye producer yayina ekyapa kyange kyokka ate nange nenfa naye nga mbuuliddeko nze ayafudde yabuulirako n'omulala naye naafa oba oli yabamalawo naye oba oli awo naye omukyala alabika nakati teyamanyako nti mbawe yaleka ettaka kati oyo muveeko waliwo omulala mukwano gwe yagula poloti yagula ettaka kuba abo oba oguze ng'olina n'ekyapa eba ttaka teba ttaka eriba ttaka kasi obeera n'ekyapa obeera n'ettaka bw'obeera endagaano ekibeera kibanja endagaano n'ekyapa byonna n'abimuteresa n'atandika okuzimbamu nga kyayagala ennyumba eggwe ng'omukyala takola ki tamanyi amutwale amugambe lumu tugenda tusenguka yali apulaninga bambi amutwale alowooza oba bagenda mu kazigo kaawa ku luno kumba amutwala mu maka ge unfortunately n'afuna accident n'afa nga tebannayingira nki nyumba bwe baava emagombe ono yasengula babe eyali yatereka eyali yatereka yasengula bantu be nga bayingira maka naye mpulira mbu omwami enju tagisulamu mbu buli lwagiyingiramu bw'ati okwebaka ng'omuzimu gumufubutula emisimu kyembadde ngenda kwogera nti gwe mukwano gwange ali kikola wakiri n'obwoba ogenda kola tugenda wamu nankugamba abantu bange bawe ebintu byabwe okugjako nga tafunye gaapu ekuzizika mu ddagala mu kamwa n'akusirisa n'otabyogera nako ate nze nkiwa oli teyamanya nti ono omuzimu gujja musumbuwa kuba alabika agezezaako n'ogusiba gukoze eki yalina gusibira wali nga tebannaba kumuziika kyotegeeza nti gusula mu nnyumba abalala bonna mwebali tebalina buzibu naye ye teyeebakamu aweyo ennyumba ya tasobola naye simanyi oba famire eri yamala n'ekitegeera tayinza nakutunda okitegeera kakati nze neebuuza n'okwebuuza era ebiseera ensangi zino abantu bakubagana empawa abantu balwana olw'ebyobugagga ne bagamba naye omusajja lwaki teyaleka kiraamo kyo kiteresaani kubanga ekiraamo kyo baaba ekiraamo okiteresaani ng'asa accident nga walwadde bulwasi omusajja akikuleetera mulago nga yakyusizza kubanga omuntu aba yeetamiddwa dda n'agamba sayininga wano n'osayininga kubanga kumbe kiraamo kyakoze eki nze nawuliranga mbwedda bajjajjaffe yakolanga ebiraamo kopyeza oba 5 n'awaako sheeyi n'awaako omwawule n'awaako faaza n'awaako musawo dokita gundi ku byalo babanga n'abasawo babwe nga babamanyi n'awaako ne kyeyamaani oluusi naye nga mwenna temumanyi gw'omanyi nti gw'olina ekiraamo kyange naye ne producer ayina ekyama kyamanyi ayina ekiraamo nga kye bafa ku olwo bwe bivaayo byonna bibe nga bifaanagana essaawa zino tokyasobola kukola kiraamo kukiwa muntu kubanga n'emikwano nagyo tetukyalina betuwa biraamo omuntu mukolagana naye emyaka 5 ogw'omukaaga ne musowagana omukwano omutuufu yaani omuntu yenna nga alina omukwano guwezeza emyaka 5 nga bali wamu asaana kwebaza naddala mu kaseera kano ke tulimu webale nzijaawo wenyini wootuuse wenzi asaana kwebaza naye emikwano mwaka gumu 2 3 kye yali anoonya ng'alaba kiganye toddamu mulaba nange nkubuuza mu myaka egyo 5 gy'omaze ne mukwano gwo gw'oyagala okwebaza wali wootuddekaawo ne weebuuza sayidi ki ewaniridde omukwano ogwo
era biche ebiguwaliridde abamu byanfuna kubanga amanyi bwakukubira nagamba njagala kino kati omwebaliza ki abamu amanyi gw'omutaasa kino gw'omutaasa kiri kakati tuli mu mbeera nti obeera n'ekyaliiwo naye nga gwe olina omumugumiikiriza buli muzeegwe buli mpisa ze osobola okubeera naye kubanga amanyi bwakukubira nagamba munnaye lwaleero njagalayo akamere talina amagezi oli kisiru angalanjo kye nkola ya gogo gogo naye gogo ono kansoke ezireke ebba gogo ono aliko gwemanyi mwoyo mutukuvu yamuliko I want Burundi of Jesus aliko mwoyo mutukuvu n'ensozo naye alabika wano naye aliko ekire ani sozo oyo sozo kabaka wa comedy naye yagenda okulaba nina kyengenda okubuulira yagenda okulaba off camera oyo sozo kabaka wa comedy yagenda okulaba nga tayinza kuleka gogo ate kankubuulire kamukube n'akaama oyo sozo kabaka wa comedy gwe mulabe bulabi era ba comedian bonna bano bakuba nti kati ye ekintu kyakikuba bulala naye ayina script netakoma sozo tetukugeyeza amma tugeyeza tetukugeyeza naye sebo naye ze sozo lumu yakuseka nfuwe mu takisi yagenze negundi nga lwebyo bi script byonze nkubuulira ono mukadde wange yaddamu muguze ettaka 3,000 anti mbu mulimu poloti 3 mbu wano mu lutobazi nti ettaka liri wansi amazzi gali waggulu gwe mbadde nkyakugamba emikwano wali otuddekawo ne weebuuza friendship eno gy'olimu n'omuntu eri balanced oba eri one-sided era bw'eba eri one-sided who contributes to that side okubanga weeguli omukwano eri ku level emu oba yeekubidde gwe weeguya okubeera n'oyo omuntu n'omugumiikiriza nogamba maama ate bwe namugamba kajja nnyiga kansirike nyensonga lwaki omukwano weeguli ayagala bw'ojjewuwe n'omukyalira kati kankugambeyo nga ffe abawala n'ogamba baneegundi gy'oli nzigyeko eyo ewaka neeboye nti ye bw'otuuka ayina ebintu ebyamulemedde mu sinki byoze ayina engoye zimazeewo wiiki engoye zimulemye okunya yazinnyika zimukunyire alyoka agambe bannaye enjala ennuma okirire ku maduuka oleeta amagi ogasiike ogamutwalire mu buliri mb'oyo mukwano gwo bw'atuuka okwewola ssente gw'oba ojja omweyimirire bwe bw'otuuka okuzeetaaga tabeerawo anazijjawa tabeerawo nze ngenda zisasula okitegeera omala musayiningirako oyo n'olwala tasobola nakwebakira mu ddwaliro nnaku 2 naye nga ye okuva ku jjajjaawe n'abaana be ne buli omu bw'aba ayina abalwadde gw'olina okujja obeere naye mu ddwaliro omukuumeko gy'ali naye naawe okole ki obeereyo buli kyayagala ayina kikutuma kwegamba ng'olinga kasika erandi friend we naye nga naye ye tasobola kubikkolera naye nga gwe weeguya olunaku lw'onoolekerawo okubikola lwe gugenda okufa mukoma oli mu binnyo gw'olowooza olina kyaliiwo naye nga ye ayina ye Eva ayagala mikwano gye nga yagifunamu nga gwe toyina w'omufuniramu kati oyo omuntu bw'oti omuteresa ekyapa kyo kugamba okufuna akasenteko n'oggulayo eyiika n'ogamba munnaye abaana bange balisigalira wano waakiri n'ogamba mukwano gwange ono gwentegeera kati ebyo biri ku sayidi yaffe abakyala gwe okimanyi nti obeera ne mukwano gwo naye nga buli lwoba ogenda oggula ekintu aba ayagala osooke namutegeeza nafunyeyo akasente ngenda ggulayo olugoye n'amala kitegeera butegeezi nga tewamugambye ng'olwambadde agamba n'ogula olugoye n'otaŋŋamba nokakakati n'okwambala nako mmale kugamba
Najjako ewuwo n'asanga nga waguze oba bukateni obulungi wataddemu ka smart TV wakasobodde nagamba ennaku zino olina ebyama ne TV nayo nji nkugaye nti ngenda kugula kuba kalango kati nkubuulire omukwano ebintu ebisobola okuuma omukwano ne gubeerawo boundaries and respect. Waliwo omukwano gwange kayina mukyala we bakazi mulina obujanja naye kijja kuba kijja baggwa mutitujjukana ng'agenda ng'afuna mukwano gwe nga bagenda bagula ettaka eyo nga tayagala gama musajja teri amuyita mu ngalo kati mukwano gwe pombe yalina bibalo birala ate nno ttaka ddene ataddemu ssente empitirivu ezimu zakwewola kati omuwala y'omukwano gwe kumba alina kyabala kirala babala bagenda kukolerako projekiti zaabwe bulungi naye omusajja talina kyamanyi ate omukyala tasobola agendayo buli kadde omusajja jamubuziwa weewuubawuubawa gy'obeera nga weewuubawuuba storage nga munnooli olw'okuba alaba tabeerayo kumenga ettaka ye yatandikadde ayasalaasala tazisa okutunda alyako mpola ng'amugamba yalina pulaani mabega eyo ndowooza mabega eyo nga yakugendako ebweru kati amukubira amugamba ono atali mufumbo amugamba naye ejja kujja tulina byeyagala twogeremuko biki naye nga naye akimanyi nti mu budde obwo bwamugamba tajja funa budde kubaawo ekintu akitunze kiweddeko ng'omuntu bw'anagamba mu gwokusatu awo tulina ekitambula naye ng'akimanyi agenda mu gwakubiri kati agenda kuba ku ssimu ye teriiko afuna mu gwabuuzako gwabadde nti oba balina gwe bagattira ngamba gundi yagenze teyakugambye sirika busirisina we yali n'asooka asirikirira bwati mwami baali naye awo amubuuza kiki ayogera era omwami awo wakitegeerera nti baamukola ki baamukubye ku mutwe amugamba kale nalina busente bwange bwe nafuna eyo maama bwe yampa ne tubugattagatta nengamba gundi nangamba afunye eyo ettaka netuligula nga njagala twali tetunalyawulamu nga njagala kukola kyettaka eryo nditunde sente tufuneyo we tuzimba obuyumba bw'abapangisa naye baŋŋambye yagenze kati sitegeera kiriwo namugamba katukeere enkyokola eki ogendeyo kutuuka eri nga abantu bonna waggwawo ng'abantu batandika n'okuzimba ng'egyo gy'emikwano gyammwe nze nkubuulire nze nina mukwano gwange bwe twagula ettaka kyokka ye ali bweru nze ndi ku gurawundi nze nalambula nze nakola buli kimu naye bwe twamala okugula ettaka kati ekyaliwo muzeeyi yabagabira ettaka abaana kati bw'abagabira n'abagamba buli ayagala okutunda tosukka kipimo bwe kiti tundako weekulaakulanye olekewo wonoddire wonodde enkya ne tugatta ssente kati ffe tumala okugula ettaka eryo twagula ku mwana ng'ekyapa kikyali mu mannya ga taata omwana tumugamba transfer kati gikole direct okuva ku taata nti nedda soka kudda mu manya gange soka kudda mu gange lwaki netubeerawo naye mudda natuula n'endowooza neŋŋamba omuntu ono bw'anaatandika okwongera n'oli ow'ebulaaya mukwano gwange ajja biraba naye tajja kunyiiga bwe bampitamu akanaana namugaa kati ogenda kukola endagaano 2 nze tugenda kwawuzaamu ettaka kuba oli eyali asinzaako ssente nnyingi tupime okusinziira ku ssente zange n'ezooli twawuzeemu ogambe nti nze Tronas inguzizza Rahuma bw'omala okukola eyo endagaano ate ogambe nze Tronas nguzizza gundi ne twawulamu awo wennyini buli omu abeere ng'ali era nkulayira n'obuyinja ne tubusimba kati gwe ekyo wakikola okitegeera naye tewali agenda kikola ekyo omukwano tugenda ne tugukwata ne tugwambala ne tugukubamu eddubi ne tudayivinga omukwano omutuufu gubeeko boundaries gubeeko principles
ate gubeeko respect omuntu buli lwobeera nekyaliiwo nga awa principles zo ekitiibwa zezo boundary zetwogerako. Okimanyi nti waliyo emikwano egimu nga mukwano mulungi naye nga yeetaaga kukuba wala ng'abeere kaseese eyo nga gw'oli wano ng'omanyi olinayo mukwano gw'onfanfeewo naye nga bw'oba obeera namuŋŋoona ali Ntebe, bw'oba oli Kampala ali Wakiso. Lwaki? We waliwo abantu nga teyeetaaga kukuliraana nnyo naye ng'ate bw'opimaapimamu ng'aliko ebintu ebirungi bingi musobola okutambuza obulamu nga bw'oba omukubidde kasimu ajja kukuwabula ebituufu. Bw'oba olina obwetaavu ayanguwa ate nawe naye bw'aba alina obwetaavu oyanguwa naye ng'ate mu necha ye alina akamanyiiro akamutuuza mu nsanafu. Okitegeera nga yeetaaga kukuba wala nga actually nga abantu bwe batyo batera okuba nga bafuzifuzi ayagala akufugirize be bali be twayogeddeko maama n'ogula olugoye n'otaŋŋamba ate nga ebyokufugirizibwa temubyagala ayagala okutijjatijja kati nze ondaba nze nafuna obuzibu n'emikwano era we butuukira wenjogerera kati sirina mukwano gwange obuzibu bwe nabufunamu obumanyi nze omanyi bw'oba onoowangala n'omuntu olina kusooka kumuyiga n'omutegeera omumaleyo. Bw'oba toyagala kuyiga muntu togenda kubeera naye kingatto zayambala kibaliga okitegeera kati bw'omala omumanya tomugenda nnyo tomuyingira paka mwafupeti koma ku sikaati. Kati nze bwe buzibu bwe nnina nti nze abantu b'embeera nabo tebansoma tebanjiga akuyingira mu halfpeti n'asukkawo paka ne mu mpala ayagala atuuke. Kati nze muntu ate nina ekizibu nze saagala kutijja kyokka bwe nkulaba otijjatijja nsobola okukuwa ekifaananyi nti tutijja naye nga munda tebinsanyusa tibyoliko okitegeera era nakizuula nti obuzibu bwe nfunye mu nsi muno n'emikwano I was a people pleaser. Okitegeera nayagala nnyo okubeera nga nsanyusa abantu emikwano nenkifunamu obuzibu nti omuntu akusensera ekigambo kusensera obuzito bwakyo obumanyi omuntu ava mu kuyingira n'akusensera naye ye n'asigala ng'alaba obeera okyaliwo it is okay naye ng'obeera okyaliwo kubanga omuntu waba akusensedde abeera kati aba akulimu ggwe nga gw'oliwo obubeezi omuntu atuuka n'okwagala okuwa puroguramu y'engoye z'olina okwambala olunaku leero toyambala eyo empale yambala eri sikaati akulabanga kawalake naye nga muli ba mukwano. Kakati nze neebuuza olaba nze papa we mba naabeera naawe nsooka n'embeerawo nentandika nenkusoma neŋŋamba papa ono tatera kunkubira bw'aba nkubidde aba ayina kyaŋŋamba lwaki nze mbeera kubira papa ono tatera kuweereza message ku WhatsApp naye bw'aba agikuweereza ebeera ya nsonga naye ate sigamba nti takwagala he cares naye tatijja lwaki nze mba ntijja kagamba mu bimpimpi lwaki gwe mukwano gwo lwaki ekyo tokiyiga bw'obeera ne mukwano gwo si buli kyama nti ayina okimanya waliwo ebintu ebimu nga tosharinga nnyo fayini gw'oyinza okuba ng'oli muntu asharinga ennyo kati ate ng'omukwano gwo ate ye tasharinga nnyo nga ye karakita ye n'omukwano gw'abakadde baffe gwalagawa okitegeera naye oli ayagala muzuukuke musenye mwambale mutuule muyimuke mumire ku mwamalusu omuntu n'atuuka okuba nga akusensera akuwe kakandaaze wakakuwa mwena mukateekerayo lumu lwaki okamazeyo mangu mama ng'olya sipiidi so kyekiri ekibuuzo kyenkubuuzizza omukwano gwo weeguli omukwano guwangadde emyaka 5-7 ekisooka omuntu gw'owangadde naye emyaka egyo 5 omumanyi kyasobola okukola ne kyatasobola kukola omanyi how dangerous is that person
omanyi bwanyiiga kiki asobola koma ku percentage kyokkola ebyobusiru byonna era omukwano ogwo ogucontributingako percentage kyokubanga weeguli era naye agucontributingako percentage ki bwe guba guli 70 to 30 guveemu. That is not friendship. Bwe gubeera 50 gulina kuba 50-50 kale oba 60 kubanga ku mwembi kusobola okubanga mwebererawo mwekuumira ebyama mweyagala naye nga kuliko pure communicator ng'omanyi hawo oyo nno nga takubakuba masimu era nga kyasobola okukola ekyamaanyi hi dear how are you naye banange gyemuli banange engege mwanyi abane ng'ayinza n'okutravolinga nga takugambye naye si mu bubi nga ye bw'atyo bw'ali. Okitegeera n'ava wano n'agenda e Dubai n'akomawo nga teyayogera naye si mu bubi. Kale n'ogenda n'otaŋŋamba oli muzibu kati ogenza okulaba bw'oŋŋamba ogenda wano e Dubai wano olwo naadi ngenda kukola ki wagala ozanze ngenda kukutira mu nnyonyi. Nze simanyi ebigambo ne bibeera nze simanyi nze ndabyeko abantu abaawukana oli najja n'akugeyeza yali mukwano gwe yali besti naye nga mu byamukugeyeza acelebratinga ebibi byonna ebyamutuukako najja n'akugamba oyo nno mumulaba kwambala okimanyi oyo yalwalako amayute 8 kabina naye nga wayina erya okitegeera oyo nno mumulabirawo bawe nga yamuyisangamu empi oyo oyo anywa emmindi oyo kwegamba ate bwe mwawukana wano bonyumiza tolina kirowoozo kigamba mbu balowooza mwali muzinywa babiri anti gwoba tomanyi gwoba omanyi oyabya oli bakuyita batya kulabisa gwoba omanyi olabisa yali mukwano gwo kyokka nga oluusi nange nkimanyi nkirowooza nti muteekwa kuba mwali muginywa babiri mwakyankala kakati waliwo ne bano ng'olina mukwano gwo naye nga tosobola muwabula ye yawabula Eva ye yasobola okuwabula ye yatakutya naye nga atakuteekamu embeera nti ye oyina omutya we respect omutye mukwano gwo kyayogedde kyekyo okitegeera ng'olaba akola ensobi oziraba nti azikola naye nga n'omala okisiinyako nti naye wano okoze bubi nze andiko amagina nze ndi muntu mukulu n'anyiiga kati oyo yaba mukwano gwo wamma n'omwana mulenzi we yagamba wasa mukwano gwe yali mutuufu oyo yenna ayina omukyalo oba omwami nga bw'omugamba muvaawo buvi awo temuli ba mukwano temuba ba mukwano nga mukwano gwo tosobola muwabula weyo taba mukwano gwo naye n'omuntu atawabulikika bannange ng'okimanyi kyaliiwo omulaba akola ensobi naye nga tosobola muga nti eyo okola nsobi wokimugambira bwe muviirawo kati oyo yaba mukwano gwo kati n'osalawo n'ogamba kati nze ng'omuntu asoma ennyo omuntu nze ekyo kyekintu abantu bonna abazze banninana kye batamanyiiko nsobola okusoma ne nkuwandiikako n'akatabo kubanga nze Eva Mbandi okitegeera mba njagala nnyo ne siyitako akatabo akakote kaawedde edda